Tugenze ku bategesi b'ebivvulu ababadde wali eri emakindi ku kalenda nga bakuŋŋaanye okusala entoto ku ngeri gye bagenda okwasaganyamu omusolo URA gwe yataddewo nti balina okukusasula wabula ate embeera ebadde ya bunkenke oluvannyuma lwa bano okubanga bakola obukulembeze naye nga bulimu ebiwayi bibiri kakati nga buli kimu ate kiwakanya obukulembeze bw'ekirala. Wabaddewo obunkenke mu kifo ekisanyukirwamu ekyakalenda emakindye abategesi b'ebivvulu mu ggwanga bwe basinkanye okusala entoto ku kusasula omusolo gwa URA gwe babataddeko kyokka ne beetemamu ebiwayi bibiri nga buli kimu kiwakanya obukulembeze bw'ebirala. Aba National Promoters Association bategese ensinkano eno kyokka mu kifo kye kimu ne bannaabwe aba UPNET nabo ne bategeka kinnya na mpindi. Abe Msinguzi amanyiddwa nga Abitex wasinzidde n'asaba bwe kiba kisoboka basooke bayimirizeemu okutegeka ebivvulu basooke bakkaanye ne URA. Feno tubadde tulowooza nti Revenue Authority nga tonnaba kujja kusolooza ssente mu music industry naddala bapromota sooka obasomese nga tonnaba kukola ki nga tonnaba kubajjako 18%. Saagala kulimba nange VAT ebbanga lyentegekedde ebivvulu nange sigitegeera. Balam Barugahare abawandiisi w'ekibiina kino asomesezza banne ku nsasula y'omusolo era n'abakubiriza okufuba okulaba nga bagwaniriza. Omusolo bapromota gwe batwagala tusasule gavumenti baguyita VAT, value added tax, omusolo gw'ofuna mu bintu by'oba otunze. Then omusolo mulala baguyita withholding tax. Withholding tax gwe sente we manza sudde mwami Sendi okuyimba $1,000,000. Withholding tax bamukyajinga okuviira ddala ku $1,000,000 okugenda waggulu. So we manza sudde Sendi akakadde kamu. Nyina omujjako 6% gy'emitwalo emeka gy'emitwalo 6. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'ekifo awategekeddwa ensinkano zombi bikuumibwa poliisi, magye n'abakanyama. Juma Balunywa ayogerera ekibiina kino agamba nti bwe bateeteeketeeke bulungi boolekedde okuba mulimu guno n'asaba bakwatagane era beegatte. Twekuŋŋaanya wamu tutegeere ebitulemesa okufuna ssente then tulinnyise omuwendo gw'abalabi nga ne kye basasulira ekingi olaba ku mutwalo omuyimbi amugamba ro DJ balina ekigambo kyabwe ekyo pulo tutereeze bajje bapafomingira abantu baabwe bulungi tufune nabo bafune omulimu guleme kufa. Abalala okubadde Alphonse Bajo, Jacob Omutuuze ne Halima Namakula nabo boogedde ku mbeera eno. Buli muntu ali wano manyi nti alina obulumi bw'endongo era ffenna ekitugatta bulumi bwe tulina ne bapromota tuyitirize enkwe ekijagala mukikkirize mwenna. Tuyinza okuba tuli wano tulina kye tubala ne tuleka bannaffe ebbali ezo entalo eziriwo zonna z'owulira nti amponent NPA just nga bana yetusumbuwa mu biseera ebimu. Abantu betutwala nga bakulu baffe ate batulyamu enkwe. Abantu betutwala nga bakulu baffe batuyite emabega. Yensonga kizijja kunenya mwana ayimirira wali n'avuma Abitex n'avuma Keti n'avuma ani because tulina obulumi. Nange twekwatire wamu ne promoters abalala bali mu bifo ebirala ate tulemu okulaga okuwoggana. Tulemu okulaga bagambe mubalaba always ebintu byabwe birimu akavuyo. Bano badde bateesa nga ku ludda olulala ekiwayi kya UPNET ekikulembeddwamu Tony Sempija nakyo kyeweera okusaanyawo kinnaakyo ekya NPA. Kakati bwabayo sente nga zazze ne ziva mu revenue nga bazze kubalimbalimba nti ffe basobola tuteekamu bapromota abatuufu be bano okwetolola eggwanga akufumbire y'ebigere ofumbire ya mutwe bw'oba beegeziwaze nga tebasobodde kujja tusisinga. Robert Mtebine, Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.